Eri Service Delivery Center ya Karongo Muhima West Division. Mukaweefube okutumbula ebyobulamu mu ggwanga, gavumenti yatandika ku ddimu ly'okuzimba ekifo ky'abakyala we bazaalira oba maternity ward ku ddwaliro li Karongo Health Center 3 mu kibuga ky'e Hoima. Omulimu guno gwatandikibwawo mu mwaka gwa 2024 era ne gukwasibwa eggye ly'eggwanga li UPDF. Wetwogerera ng'ekizimbe kino kiwedde oluvannyuma lw'okuwememmenta ensimbi eziri eyo mu bukadde 509, abadde akulemberamu omulimu guno ogw'okuzimba Captain Yunus Ntegeka ategeezezza nti ekizimbe kino kyali kibaliddwa okumalawo ensimbi obukadde 8, naye olw'okuba nti UPDF tesasula misolo basobodde okufiisaako ku nsimbi zino. So tetusasula emisolo, that's why our projects are cheaper. Project eno etwalire $5,900,000. But Vojikonfainga between 700 and 800 this project. Ono ategeezezza nga gavumenti bwe yabongedde ensimbi obukadde 3 okuzimba kabuyonjo ez'omulembe ku ddwaliro lino n'ekizimbe ky'abakozi ku ddwaliro okwanguya obuweereza. Been added 300 million whereby we are going to put twin staff house, VIP and placenta pit for the same facility. Also, that VIP and the twin staff house are standards. We are roofing using steel, not timber. We are going to construct it using solid blocks. Bo abakulembeze bagamba nti ekiseera kituuse eddwaliro lino okulinnyisibwa eddaala okuva ku Health Center 3 okudda ku Health Center 4. The process or the transition to improve and upgrade this health center from a Health Center 3 to a Health Center 4 as by law established that requires every constituency to have a health sub-district which is a Health Center 4. Bebaziza eggye ya UPDF olw'omulimu omulungi ogwakoleddwa n'ensimbi ensaamusaamu. Today, Engineers Brigade has delivered quality work worth $570 million, and it was in a phased manner where we are going to add a placenta pit. Bo abakulira eddwaliro li Karongo Health Center 3 basanyukidde enteekateeka eno era ne bategeeza nti kino kyakwanguya ku mulimu gwabwe. I go to thank the government of Uganda, Minister of Health, for having selected the Karongo Health Center 3 to get this. There are so many facilities in Hoima City, and the whole country at large, which deserve this. But Karongo was among the facilities which we are selected to get it. So we here thank Minister of Health. For Takafunile, the memorandum